the comical pastor. I call him the comical pastor because he is typically a comedian and a blogger. Okay. The way how he does his things, he's a comedian. Because comedy wa bitundu bingi. Kati twabadde tuli awo n'atugamba abakazi musibe bina. Sichi abagana kusiba bina temwambala mini naye Katonda aba yakuwa. Lisibo bigule. That is comedy. Okitegera. That is comedy mo eri abantu abakola ki. Abamanyi comedy ekyo kiri comical. Ekikola nti ekintu kibadde comical nti ne voice. Botunya kati sounds ezitambula on TikTok. Eyo voice eyo sound ekola ki mweri kitegeeza yafuuse eki comical. Musumba olwako myo. That's the real pastor we know and the real pastor we love. Because eggwanga lina okubeeramu omusumba bw'atyo. Abasumba bwe bati ab'ekibuli be batambuza ensi. Okitegeera. And musumba I think yasoma nnyo communication skills. Ate nabagamba nti musumba is one man is army. Pastor Bugingo gwe tuzze tulaba entalo ze zonna zazerwanira. Ebbanga lyonna. The pastor Bugingo natandika omufollowing nga yeetwala ne Kiganda. Bishop w'omu Kisenyi yonga beevuma paka Kiganda. Paka Kiganda bwe yatuuka n'amukongokako. Ate kati pastor takyalina kyakufiirwa. Bugingo. Anti kati kangu nti omuntu watukira nga takyalina kyakufiirwa omulabirawa. Titwaligambye he's protecting his family. Naye ate family yasooka okuyisaamu eggaali ne batabuka bubi nnyo. Kati what is he protecting now? His image. Which image are you talking about? Ngo musumba. Anti image ye muganyo twalibadde tugiprotectinga naye ate mugivumye. Mujiono ine mumulaga nti si musumba kati mumaze okujiono naye kati kabalagire ddala. Okitegeera talina kyafiirwa era kyonna kyayogera akyogera because alina kyogera nga y'omuntu. Muno sawa zino musumba ze zino tukalaze. Yanti nkugambye yoyo pastor Bugingo waddala gwe tubadde tumisinga ono 2 weeks abadde mulwadde gwe mwayikola movie. Era nabagamba nti osi yoyo yakabye. Osi pastor Bugingo. Oyo yali Alozias. Oyo Alozias yali ku kituuti. Discussion. Naye nga bigenda kuleekaanira nnyo. Kale, twabaniriza twagala obabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Najja musinzira okubanga mutulaba lunaku lwa mukaaga wano mu ggwanga lya Uganda. Simanyi gy'osinza tulaba naye nga kimanyi muno era nabiri tuli mu biseera bya weekend. Twagala obabuuzaako yenze King Smith ne munnange Makko era nga tuli fully powered by Alex and Brothers Furniture awe Mengo bakola furniture omulungi. Bananjo chayo kodiba Alex and Brothers Furniture. Kasta obango emirimu gyabo gikolanga benje. Nga tutumira wano buli wonchaza n'otumira. Budde wala nabo so nino bayisaamu kegaali. Okula munne kichawo kitambula. Nenga mugende mbawagire Alex and Brothers Furniture awe Mengo basajja balungi nyate wa delivering on time. On time. Wiki bademu ebintu bingi nnyo Makko soko buze kwa babuzaako mwenna abali ku Celeb Jazz ne King Smith Uganda with Makko William Jazz favorite Kansalo Mulonde Wentenjeru mugamba mutya so wiki ebadde nene but we thank God tugitutte tukoze eki tugenda gimaliriza bakulisa yonna twasimbye ebitooke tukyagenda ddala maaso n'okulaga obutali bumativu bwaffe n'okulaga okunyigirizibwa n'okunyolwa okuli mu ggwanga Uganda. The state of road infrastructures in Uganda are totally poor measure in central region here in Buganda and some parts of Busoga. Ostegera. Not really nti botunulira state y'enguudo ngapa abantu abako kugayaza road nti otuuka n'okaaba. Omanyi kati n'ekintu tugaba na Uganda nti ekintu omanyira nti ddala officially you are entering Kampala kusundibwa kwa motoka omanya nti oyingidde Kampala because nze kati nze ntambuddeko Uganda njitambuddeko ebifo ebiwera otuuka effort n'olaba enguudo noga wow this is beautiful n'ogende Kasese n'olaba enguudo noga this is awesome n'otambula n'ogende Mbala noga this is marvelous n'otambula n'ogende gu n'ogamba oh road is this neno ganda otegera n'otambula n'ogenda Mbale Tirinyi road olonna baalukola enguudo nga nnungi but come in Kampala. Kitegera genda ku Martin road. Genda Salama road. Kati nkuwa Kampala gwe twogera kantu bali ko bategera nti kyetwogera kiri serious. Genda wano wansi ku luno olusalamu oluve Makerere bali Sapolo kagwa olabe kye bayita oluguudo. Akirira wano wansi mulago ku round about nga ku bbiri olabe kye bayita oluguudo. Okitegeera
tambula gende wakiseka genda mubende yitamu mu Kampala oyitemu mwenyini ne mu Kampala mwenyini wakati otunulire ddala olabe kye bayita ki enguudo. So Uganda road infrastructure si nnungi. Nti it was a good wake up call from opposition to the government, to the people in power. Ngensi yonna over 100 countries amaso gali ku Uganda for NAM and G77. Ngagwa omuntu ali ku ludo oluvuganya government, ngagwa omuntu akuba torch mu mirimu gya government gyekola, okitegeera. Ngagwa omuntu awabula government, ngagwa omuntu alumirwa banna Uganda. At least oyina okubaayo ne kyokola to use that opportunity and chance, okitegeera, okulaga obutali bumativu bwo. Nti ensi yonna we yali badde tunuulira what the outcomes of NAM. Leka at least balabe nti ate ne mu Uganda wali yeeno. We twali badde tuteeka hashtag anti NAM hashtag G77. Leka tuteekewo hashtag egamba potholes. Banana potholes, okitegeera. Tukolenga tutambuze hashtag ebeere ng'ekola ki nga yeeyongerayo nti bino n'abazze nabo bakitegeere nti just gye baabayisizza we walungiko naye nga gye bataayise man we are breeding ebyaddala. Leero emmotoka ogigula ogula leero emmotoka n'ogivuga okumala emyezi 4 mingi weeks 3 nga shocks toyina. Ne campaign had successful. Campaign I can say it was successful basing ku kiki babadde bagenderedde. One, they wanted to tape mu mawulire agabaddewo by that time. Bakikoze nti bw'otunulira from Thursday, Friday ne other following days nti ezaali badde headline zaali badde ku NAM, okitegeera naye zibadde ko waliwo olwobeeraawo n'otunula n'otunya n'ogaane mukama tuli ku interview bwiino nakulweggulo yayingidde mbadde kakati ezaali badde headline z'amawulire zonna ezavudde ku NAM ne G77 bazizizza mu kusimba bitooke nti Bobi Wine on Friday yayingira ekibuga out of blue nga buli omu tamusuubira because yali ku house arrest najja n'ayingira ekatwe ne bagezaako campaign y'okusimba ebitooke because tunulira okkuba eriyita ku lubiri olyetaa bweti ku lubiri okuyingira katwe olabe kye bayita ebinnya maani olira nga n'obulamu bukuluma nga toyagala kuvuga, okitegeera nga bikutamye kirira mu kisenyi awo kawuka olabe kye bayita ebinnya, okitegeera. So their call was good era buli kye baakoze kyonna tukisanyukira nti kyabadde kirungi nnyo nnyo. So tusekamu kwa bantu gaye tulina osimayiringa kati bwetutasimayiringa bayinza otuyoola kanetuyitako wali nga tetusimayirize. Bobi Wine yagambye Kyagulanyi bamusibidde waka, Bobi Wine ali mu site Kibanda ali mu site. Akantu kala kakodo kano sigwe kusoso kubanga akalabako nakako ku mirembe giri besi yali nga akyayina amaanyi nnyo during the period of walk to work awo omusajja ayingira ku boda nga yasibye ne gomasi. Is Bobi Wine emulating kya besije? Simanyi just simanyi nti tali mu emulating nga bwogambye because kino kye baakoze was a united forces of change, ekitegeere nti amawanga magatta ageegasse naye nga gonna galuubirira ekintu kimu omusajja akole ki agende, kitegeeza bali be notice abadde ajja aziraba, ekitegeera era nga bino abadde ajja abisuubira nti ebbanga lingi bizze bimutuukako si gwe gusoose kati nga gwe biba bizze nga bikutuukako nga gwe omukulembeze obulwa obutamalaamu bantu b'okulembera amaanyi at least you have to think about something kiki olina okukola okulaba nga b'okulembera ati si bafuna essuubi because gwe bw'ogamba abantu bajje basimbe ebitooke ate n'osigale waka nga bakwatidde mu house arrest bano bo bawalagidde bajja kuggwamu amaanyi, ekitegeera bajja kuba nga abalaba nti maybe you are setting them into a trap yo bagigwemu basobole okuba nga bakwatibwa bavunaanibwe, okitegeera naye bw'osalawo n'ojja n'oyingira mu kazannyo kitegeeza oba obazizzaamu amaanyi obawadde momentum nabeekola ki ebyenyigiramu okujja okukola ki okukola ekintu ekyo so kati yabadde ekyalina okukikola and era kyamuwadde credit because baadde batandise omukubanga bamugamba gwe otugenda tugenda tusimba ebitooke ate bakugalidde mu nnyumba osigadde wuwo, okitegeera tosobodde wavudde kuva mu nnyumba ffe tunajja tutya okusimba ebitooke but bwe yabalaze nti asobola okuyingira ekibuga kitegeeza next time bw'anaakola wake up call bwetyo turn up ejja kubeera y'amaanyi nnyo, okitegeera
ejja kubeera y'amaanyi era bajja kukola ki bannayuganda bajja kugyembracinga because ate batandise okukyekwetinga nti Besigye ne badde bamuganidde waka naye amaze najja ati sinaasimbayo kimu lwaki gwe tosaza amagezi gonna biki so Lord Mayor yetajja kusobola amulabye ne Naalongo yazze olutalo n'aluyingiramu n'alwana so kati ye tajja kujja era tomusuubira kumulaba nga era wabirabye ng'abiddamu omukazi wage ate mumukwata nnyo buleeki tomukwata nnyo buleeki agenda mukwata ku buleeki nawe muyinza okukwata buleeki negenda ekutuka ne TikTok etulazawa Makko by the way on a side nga tutadde bino n'ebbali TikTok etulazawa Museveni awo watwagala nobera ku TikTok n'ogamba nagamba Museveni atwagala tubeere nga tuli ku bya kisiru atwagala tubeere nga tudisikasinga bintu bitagattako byayagala tubeerawo nga ye eggwanga alitwala ng'alifuga kati nabaddeawo ne mbagamba nti essaawa zino he was appointed chairman NAM for the next 3 years okubanga afuga NAM okitegeera nga ye chairman obumu ku bukwakulizo bw'okukulembera NAM olina okubanga oli mukulembeze w'eggwanga okitegeera tugenda nga toli mukulembeze wa ggwanga tugenda mu kaluka 226 kyokka ye obukulembeze bulina kugwako 227 ne mbabuuza kati bw'anaakubwa akalulu anaasigala akyali chairman batugambe eddala nti n'ekisanja ekiddako yakyewadde edda agenda kifuga asobole okumaliriza obwa chairman bwe ayinza otusaba nagaba engeri gye bampa obwa chairman munzikirize enkolewo enti maleko obwa chairman kati ye tatwagala tugende mu ezo debate atwala tubeere mu zino zitogikwata nnyo bridge because ezo zisobola okusaaba na Uganda batandika kidebating ne bagaba ne ate kinaaba kitya kitegeeza tutandika okuba ebituli mu kaluuke tugendamu nti kitegeeza omusajja ono agenda kujjayo ag'omu buto gonna okulanga akawo tekaba ka mirembe na bwenkanya because alina kyalina oprotectinga ekirala okitegeera kati so ebyo tabyagala era ayagala tubeere mu bino bya kisiru byayagala tubeeremu nga tudisikasinga kati ye awo atwagala era buli walaba omuntu adisikasinga ebya serious amuwalana nnyo okitegeera tigegezaako wano tutandike nga twagala okudisikasinga ku biruma bannayuganda oba ebikwatagana ku bannayuganda ojaba nga drone wano ne wano yatunoonya edda owaayi awo wenyini nalabye omanyi tugenda kwogera ku bintu bingi naye tukubamuko toki mu wiiki nga webadde nalabye ensi nga ziizo tezasindise bakulembeze b'amawanga gaabwe wano kino kirekawo ggwanga Uganda kuba batono nnyo abazasinga baza prime minister naba vice president ng'ate guno omukago wadde gwetaagisa kinene nnyo president nyine okweteekamu engatto neyeetuukira kino kirekawa Uganda anti ekyo si Uganda because obuzibu si bwa Uganda obuzibu bwa mukago tetulina okuddayo twebuuze nti omukago guno gukyalina amakulu ne basis kwe baaguzimbira bwe banga China agundi India yali emu ku bapayoniya yaguvaamu okitegeera kati gukyagattako ye bana abatazze kiki kye balabyemu nti omukago guno tegubayambye okitegeera biki bye bayimiddeko bye bagamba nti no omukago guno gwava ku standard kwe twagusetinga kwe gwali gulina okutambulira ensonga ekyo kyasobola kukola ki kugujjamu nti buli woolitandika association n'olabanga bamemba bwe mutandise naba association bagivuddemu kitegeeza ebigendererwa bya association biba tebikyali by'amaanyi kitegeera buli woolitandika ekintu n'olaba nti ngabola nti NRM batandika ekintu kyabwe abamu ne batandika okivaamu Besigye ne batandika okukola ebyabwe batugeesera nga bala nti NRM kwe baali bajagala si weekola ki siweeri kati so n'ekyo tujja kitwalira in that format nti bano ba India n'abalala abavudde mu NAM kikulaga nti bamaze bba okulaba nti bye baaseetinga bye baalowoozaako nga batandika NAM okitegeera mu 1950 was it 1957 56 gye baagitandikira paka wano weeri bagenzera nga tebikyagatta okitegeera kati so y'ensonga eyo bwetyo kale tetuli nnyo bantu babyabufuzi naye ng'ate era tuli bannabyabufuzi statement gituuse tuli bannabyabufuzi naye jasi tutya buti kwogera ku byabufuzi gamba gwenze sitya byogerako anti kati gogete tuli nnyo bannabyabufuzi kitegeeza wejjamu you isolate yourself okuva mu politics naye ng'ate ffenna tuli bannabyabufuzi kuba bitukwatako Bobo ni agamba there is no politics anywhere else. Because we are the leaders of the future and the future. Oyimbye bubi. We are the leaders of the future and the future is today. Kale, ebya Pentagon bitabuse ne one of the trending story weekend omukulu yavuddeyo n'abaanukula mu Makko mayina kukyaza lino ogamba Pentagon tujesonyiwe tuddamu najibanya anti nabalabula nalimba labula tulabula sebo nga abantu basonda sente zaabwe because anti olaba osobola okubeera awo no predictinga
nojja weebuuza nti Bahamas eno bwena alumba Isirairi aftermath enaabeera etya? Okay, Bahamas erumbye Isirairi egikutaanaaweya nti olw'okuba Isirairi ebadde teyeetegese esose neddukamukko n'esooka eryamuko cover esooka eneutralizinga ground yaayo naye bw'emala okuneutralizinga ground yaayo neyekomawo ku front kyekinaddako kitegeera kati awo nojja n'ogamba Hamas nti walumbye Isirairi naye mbadde nkusaba at least withdrawing bunnambiro n'okwetonda weetonda olw'okulumba Isirairi Hamas n'akugamba I don't do what? Apologize. Seetonda. Kati Omuyisirairi n'alyoka amulumba ku front n'alyoka amukuba ogenda okuyira ng'Omuhamas atandise okujaga bannaye abaana you killing our children kati mu kino ayitaga sympathy vote nakugamba nti waliwo babuloga abaagende wa Musumba Bugingo nga specifically tebaagendayo nti olw'okuba baali balumirirwa Musumba tebaagendayo nti olw'okuba baali baagala Musumba but basically baagenda for their own interest. Nekunokolerayo komu nenkugamba nti omu yatugamba ebaamuwa enko yasooka okutya okuwuuta supu n'asooka amukwatamu alabo bataliimu asidi. Okitegeera naye ng'ate naye yatutte enkoko okulaga nti yalumiddwa nnyo. Nenzamu nenkugamba nti twegendereze nnyo abantu abajja okulaba abalwadde, si buli ajja okulaba obulwadde nti aba alumirirwa omulwadde. Okitegeera ate si buli ajja okulaba omulwadde nti omulwadde aba amwetaaga okumulaba, naye olw'okuba nti oli aba mulwadde nga talina kyakkola nti waliwo n'abajjanjabi n'amala gamuleka akole ki amulabe. So tewaayita nnaku nnyingi. The comical pastor, I call him the comical pastor because he is typically a comedian and a blogger. Okay. The way how he does his things, he's a comedian. Because comedy wa bitundu bingi. Kati twabadde tuli awo n'atugamba abakazi musibe bbina. Sichi abagaana kusiba bbina temwambala mini naye Katonda aba yakuwa lisiba obigule. That is comedy. Okitegeera? That is comedy eri abantu abakola ki abamanyi comedy ekyo kiri comical. Ekikolaga nti ekintu kibadde comical nti ne voice botunya kati sounds ezitambula on TikTok eyo voice eyo sound ekola ki mweri kitegeeza yafuuse eki comical. And is a blogger. Blogger yakola atya? Blogger ye muntu gojja wano n'omwogerako n'omuyingira naye nadda ku platform ye n'akola ki n'akwanukula. Ekitegeera ebya blogger tebiriimu kusiba nakwewaabira mwevume asinga ebivume ebingi akole ki mpaka kuwulira bubi. Kati so Musumba olwakomyewo, that's the real pastor we know and the real pastor we love. Because eggwanga lirina okubeeramu omusumba bw'atyo. Abasumba be bati ab'ekibuli be batambuza ensi. Okitegeera? And Musumba I think yasoma nnyo communication skills. And he knows how to communicate on communicating with different age brackets, with different audience, with different kind and types of people. Okitegeera? Yakisoma n'akola ki? N'akikuguka akimanyi. Kyovala bakola statement nga agimanyi nti abamu kubali mu church tebajja gitegeera. Naye wa TikTok ajja gipikinga yagitema agikola ki? Agitwale. Okitegeera? Nti erumu n'akyogera nga kiringa ekimusimattuse nti Pentagon wakakuba amasasi eddakiika 3. N'olira abasiru bali ku social media babanja Pentagon Yannyoko n'atakiziddamu gwakubiri n'akikola ki? N'akireka awo nga kiringa ekikoze eki ekimusimattuse. Naye nga ye akimanyi nti wadde kiringa ekinsimattuse naye ka volume kakoze eki? Katuuse. So kati oyo Musumba ate nabagamba nti Musumba is one man is army. Pastor Bugingo gwe tuzze tulaba entalo ze zonna zaazeerwanira ebbanga lyonna. The Pastor Bugingo natandika omufollowing nga yeetwala ne Kiganda. Bishop w'omu Kisenyi yonga beevuma paka Kiganda bwe yatuuka n'amukongokako. Naga kaneesonyiwe Bugingo. Okitegeera? Otuuka n'omuvaako nga ate kati Pastor takyalina kyakufiirwa. Bugingo anti kati kangu nti omuntu watukira nga takyalina kyakufiirwa omulabirawa. Titwaligambye he is protecting his family. Naye ate family yasooka okuyisaamu eggaali ne batabuka bubi nnyo. Kati what is he protecting now? His image. Which image are you talking about? Ngo Musumba. Anti image ye muganyo twalibadde tugiprotectinga naye ate mugivumye. Mugyono ne mumulaga nti si Musumba kati mumaze okugyono naye kati kabalagire ddala. Okitegeera? Talina kyafiirwa era kyonna kyayogera akyogera because alina kyogera.
nga yo omuntu muno sawa zino musumba ze zino tukalaze yanti nkugambye yoyo pastor Bugingo waddala gwe tubadde tumisi ngono watu weeks abadde mulwadde gwe mwayikola movie oyo ne yasi yoyo si era nabagamba nti si yoyo yakabye osi pastor Bugingo oyo yali Alozias oyo Alozias yali ku kituuti naye omutuufu yoyo yavumye Calvin Kayanja ngalinga atamutwalira nkoko Kayanja kumanyira family ye kudda ku baana be n'avuma abaana ba pastor Bugingo n'avuma ne Teddy n'alyoka amuwa eggaali okwagala okumutta yamukoze munjiri namba mama ku kituuti wali n'amayiza nga mwaye very stupid tebitegeera byajja kunoonya content wange nga biro byefudde bizzo okundaba mbu birumirirwa Kale Kayanja naye olw'obusiru n'amuddamu nga alaba ono obusiru n'amalako gwalumba alina media nga 15 ajja kukuvumira okwo buli muntu amanyi nti yavumye Calvin Nemba ne musumba Calvin Kayanja sandi muogeddeko mbanga muwadde no singa teyamuogeddeko Calvin yali tajja kuyimirira kulekerawo okuvuma mukazi we n'abaana because bokere nkyano ogamba abaana ba musumba nti basiru kitegeeza obanga avumye musumba nti musiru because abaana balina DNA ya musumba kitegeeza musumba omwana yina etuba tumutonda afunako ku bwongo bwa mama we n'obwataata we tasobola twala side emu ya bwongo mubugabana equally okitegeera obona ateko 50 oba 60 naye nato kati gwe bokera njalo ga abaana bolimbo basiru tebategeera kitegeeza musumba mugamye musiru takola ki tategeera kati ovola bayadde alina okuvaayo asobola okumuyimiriza immediately with immediate effect era nekikolebwa tebabanga abantu badde balowooza nti kakwana anti kati because abantu badde balowooza nti musumba yasindika Kayanja akikole ekitegeera olw'ekifaananyi kino Kayanja kye yeekubya kati remember musumba mu church alinamu abakyala abakulu nga as well as ne bwaba yayawukana ne Teddy nga tete bajja kukkiriza ate avume mukulaba muntu avuma Teddy okitegeera ng'ate abadde ne musumba nga gwekuiza n'ekifaananyi yokana ne ka video ne musumba atodde ku Teddy ovume okitegeera oli gwovuma maama alina abaana asobola okuba because Doreen ali mu asatu plus aso kati musumba kitegeeza Teddy azaala Kayanja alina kuba mutawani wa Teddy kati ovuma otya maama wo okitegeera kati musumba yadde alina okuvaayo immediately abere ng'akikola ki ng'akiyimiriza netulivalo nekyabagobereza ekisooka muzadde ekisooka Pastor Teddy alina bingi byagatta ne musumba because they spent 28 years together bingi bye bagatta ffe bye tutamanya abali eno aboogera obwogeza ababakola ki ababoogerako bingi bye bakola ki bye bayina ebibagatta ekitegeera ate era tekirivaawo nti newe babayawukana nti they were once together ekitegeera babeerako bonna baalyako bonna bacyakalako bonna batambulako bonna buli kimu era nekyokusula bonna basula bonna ebbanga lyonna lye baamala musumba yabalaze nti alina muntu gwe yeeta musumba yabalaze nti he doesn't live by nwaniraako yeebeererawo nga ye entalo ze asobola ozeemalira na buli kimu asobola okukikola ki okukyerwanira era nakulaga nti muyingire ng'omanye ojja kumalako kyekiri akayimba ka Bobby ke yagamba bw'otankuula olutalo nga weesize mikwano gyawo mbeera nkusaasidde okitegeera kati so yabalaze ate era kino kidde eri ba blogger let's put some limit on people's family and people's privacy you can abuse Makko nga bw'oyagala but nakigambako lumu nga nti nze bw'okwata ku jjajja wange I become violent okitegeera okwata ku baana ba abaana bo osobola obakwatako naye nze jjajja wange I become violent okitegeera mama wawe abazaala yawe bakwatako n'entabuka atolo kati omuntu webba so abantu tulina okuyiga family z'abantu tuzeesonyiwe bw'oba ogenze mu lutalo ne Pastor Bugingo ogenda ne Pastor Bugingo mwekube byammwe toteekamu baana be toteekamu mukyala we ekitegeera bw'oba owulira ng'oyagala lutalo na mukyala we genda na mukyala we nga mukyala wakuvumye naye vuma mukyala we ate bw'oba olwa ne mukyala we ate toteekamu Pastor Bugingo because olutalo luba lwakati wonna ki na mukyala we si naye kati tulina okumanya limitation ezo nga tukola ki nga tukola emirimu gino naye abantu abamu bakyamuukirira kati Kayanja ye mu ndowooza yali alowooza nti kyakola kituufu bw'era alwanirira Pastor Bugingo kyokka nga kyakola ayongera kunyiiza oli n'okunyiigira ddala ku ebyo bye yamukoze because kati omusajja yamukyayidde ddaka Kayanja takyasobola kuyimirira mu maaso ga musumba ate ne musumba takyasobola kukkiriza kusemberera ani Kayanja naye ate era kino kiddayo ku eri abantu abatwala Kayanja wa musumba because be batwala abantu abakyamu badde manyi yetwalayo nalaba Frank Kashumba yabatwala bane bawaayo enkoko
Ekitegeeza Frank Ashumba yakola ensobi. Mwalimu ekibloka. Frank Ashumba yabatwala n'abatwala n'enkoko zaabwe. Ekitegeera. So ye yakola ensobi. Naye kati kiddayo ku ekyo kwaba abantu eyabatwala eyakola ensobi. Next time bw'oba otwaliranga omulwadde abantu sporting abantu kiba otwala. Si buli muntu nti alina okulaba omulwadde nti era oba batutte ki kye bagenda okugattako oba bagenda kwonoona kyenkanawa. Okitegeera. Because there is freedom of speech but there is no guarantee after speech. Kati Kayanja abadde n'eddembe ery'okwogera byayogedde naye teyabadde na garanti ku biki ebinaamuddibwamu ng'amaze okukola ki ng'amaze okubyogera. Olinga agamba muno Kayanja didn't see this coming. Teyakiraba yali amanyi Musumba jana mukubira amugambe weebale. Kino yaito mutwe no enenkota. Yaba tusooka kwetegereza nnyo situation nga tetunnagiyingira. Noga eno bwe njiyingira endekawa era ekola etya. Naguwangula oba nkangemu kali womala okuweyinga mu booti no balancing Makko lairo like an envelope no humula. So ababanja Pentagon musumbu busungu yabujjewa anti abantu balina akamanyiro oyinza n'okusanga nga baali bagibanja tekuli yasonda soboka sebo tekisoboka anti asobola okugamba ndaga message ya sente ze waweereza nzikuddize wetujja okuddaawo buli agibanja weereza message tukuweereze sente zo ebe nakyazimbiddwa anti nga mulesa akamanyiire bannayuganda omwana yagambye musumba ensonyi azifudde obusungu bamuleke Makko tukolere ku bantu va ku mugaati siri ku mugaati naye va ku mugaati anti kalwaki nkugamba nti siri ku mugaati pastor bwe yali atandika ekkanisa ye alabika alina abantu be yatuula nabo be yeesiganga 10 oba 5 ne bafuna vision yaabwe ey'okukola ki church ekitegeera ku ffenna abamwogerako n'abamubanja Pentagon teri amanyi vision ye kuba ayinza okubanga ku vision ye byatuwaako it's something very small okitegeera kusinziira ku ye kyabala ate alina enteekateeka ez'okukola ebintu bye mu budde bwe obw'eddembe ekitegeera nze waliwo ekintu kimu kye nayize mu Uganda wano ku bantu abamu ebintu ebimu bw'obikwasa ekibuli tosobola kumalako kati kyenga nti pastor yeta kyalina kyate ntolowooza nti okubanja pastor Bugingo Pentagon mumuteekako okigenda mubuza otulako era enkyagambe kasima omusingi ekitegeedde kati kyekyo kyemanga nti kati akajanja tukakomye ne bwe tunamuvuma Pentagon ne tugibanja ne tukola tajja kubulwa tulajja kwebaka bulungi nnyo azuukuke anti akulaze ekyokulabirako tumubanjiza ebiwundu abituwadde yagambye muli baseza ababibanja kati yakubuziza Pentagon gy'obanja Yannyoko inaza dagi yadenga agamba genda ogibanje nnyoko amasasi ga pastor Bugingo nga buusabusa nagagenda bagakuboga obusebuse nnyo ngero omuntu ategeera okyasigala ng'obanja oyo oba obanja ki ng'okyasigala ng'obanja oyo omuntu ategeera ddala mulimu kati ebintu ebimu bye tulina okukyekyo nkugamba nti katwewummuze ku bintu ebintu bye tulina okukola nga biri self explanatory n'obireka n'ogaa bw'aba agambye bw'ati nti yatugamba atya nti tugenda tema evvuunike mu Gw'omusanvu 2023 Ogw'Omusanvu ne gutuuka ne gugwawo tetulitemye n'atugamba tugenda tema evvuunike nga 29 January yatuuse n'agaa tugyesonyo n'atatuwa fixed date eddako katukyabanja ki naga tulizimba tukyabanja ki ekitegeera tubanje date kale kiki kyenkuge kati tubireke tumuleke endiga bwe ziraba nga zeetaaga Pentagon zijja si tukaziveewo mu tenti zigaana okudda naye bw'aba akyasobola otuuza 10,000 z'abantu mu tenti ze nga tezivangawo wakyatulayo 10,000 z'abantu gye bali Bugingo nno oyo omulaba kati no kankubuulira Uganda we yatuuka people are frustrated kyobala nze bwe naabe nga bagamba pastor Bugingo abuulira enjiri nawe mulira katu ne mugamba waba yawe mudde ne bakuba engalo kitegeeza abali mu church bye baagala bye banyumirwa because tulina endiga za njawulo olowooza lwaki oli alekawo ogende ewakakanda atawemula ewakayanja atawemula
owa Kiganda atawemula owa Kayuwa atawemula n'agenda ewa Bugingo gwe gogamba nti awemula okitegera kitegeeza oli byakola ki byayagala bw'aliraba nga byakola tabyagala nga amwemudde ennyo ajja kuvaayo nga gwe bolowooza nti awemula si musumba bw'ana amwemula ennyo ajja kuvaayo naye bw'abanga oli akyalemeddeyo akyatuddeyo n'amugala zikubire mu bbanga nga z'amaanyi n'azikuba n'akubuza Pentagon Yannyoko n'ozikuba layiro like an envelope kati gwatamu akimu kya 10 osalirwawa naye baneganda tebeewummuza ati bwe obuzibu enkugambye baneganda tebeewummuza okimanyi ekyo kati tulina kati Bugingo tumukwase waliwo kyo bagamba mbufe twamuva ola amayinja mu kayimba k'ebizeemu yagamba fe twamukwasa omu mukama byonna atuyambira alituuka n'akola ki awo tuzze oba wetugenda tubeere awo ate tunaamukwasani tumukwasani mutwale mu kooti ati kyekugambye bw'oba olumiridde nnyo mutwale mu kooti kabona sobola mutwala mu kooti Katonda yamutuma yakola ki yamanyi makula olw'omulimu gwakola ku pasita amujjanjaba bulungi olaba abigula n'okubigula awonye mangu angadi abigula Susan tondakala ka video ng'abigula kakadde ako siba ebbina kakadde nane mayekadde ako okusiba ebbina ku biwundu ng'obigula nase lyamuyita wano gw'amaanyi geyavumizza abanja Pentagon tewagala mu ddoboozi tegali eno wansi mu mubiri naye gwe Bugingo wa ddala anti ye teyeekwekereza n'akuweerawo ayanga ffeffe busi bw'osaba nkuweerawo takulinza naye singa pasita bane teyali musumba nga yali buloga okitegeera nga yali buloga kyakuyiga kye tufuna mwene embeera ekyokuyiga kye tufuna kiri kimu nti tufe nnyo ku bintu ebitukwatako tuve ku bintu ebitatukwatako because after all tetulina kye tufunamu tufe nnyo ku byaffe ebituyamba ebitugattako omanyi n'ekintu kati kyengenze enjiga omanyi kati engeri gye nfunye mikwano gyange mingi egigenze e Bulaaya I find time nenjogerako nabo ku ssimu balina ekintu kye baŋŋambye nti e Bulaaya omuntu ne bw'omutunuulira ennyo asobola okukuwaabira nti omumazeeko emirembe omutramatizinga okubeerako omutunuulira naga e Bulaaya buli muntu afa ku bibye tokyalira muntu nga tewakola appointment erina kuba ya weeks nga 3 mwezi n'olyoka okyala yes si bino byemakko nti akambonge ku Smith kangende si bino byakusangasanga muntu bino byetwesanga ku street n'omuleekaanira musango ontala mu depression okitegeera kati e Bulaaya abantu bali biza ate bafa nnyo ku bye bakola ki ebibakwatako naye kati wano mu Uganda tufa nnyo ku bitatu okimanyi nti wano mu Uganda tumala obudde bungi ku bintu ebitatugattako netubutwalanga bungi netubeera nga tuli ku bintu ebitatuyamba tugenda obudde obutono bwetukolamu ebitugattako in fact obudde bwetukolamu ebitugattako ate bwe butono nnyo ku budde bwaffe kuba obuddako buba bwakwebaka oba bwagenda mu bbaala okitegedde kuba e Bulaaya kati e Bulaaya ebbaala olikola wakaawo anti nkulaga e Bulaaya ebbaala olikola wakaawo kati kawaya yaŋŋambye okunywa omwenge e Bulaaya olina okuba ne national ID ne balaba emyaka gyo oba gituuse okunywa omwenge omulimu kusaaga blood naŋŋamba wano obeera n'omuntu mu nnyumba okitegera obeera n'omuntu mu nnyumba ne mumalako omwezi nga temwerabye anti gwozuuka ssaawa 10 ogenda okukola ye ayingira 11 okitegeera okomawo 9 ye yagenze 8 ne mubeera muli mu transit okitegeera naye nga mubeera ku kimu gy'oli naŋŋamba ate wano e Bulaaya si byakuba masimu si bya WhatsApp email mailing noga hey King Smith you fine I'm here I hope everything is noweereza no sirika naye wabafuna obudde n'akuddamu bwafuna obudde nga adalina byabikula bikola biruze naga hey Makko say I'm fine how's everything teri bino why King Smith woliawe wamuwe obulamu ne mwolokosa ku Bugingo so mu kino tufunemu ekyokuyiga kimu nti tufe nnyo ku bitukwatako tufe nnyo ku bituzimba better that way bangoba bakongojja naye bane Makko by then ali agamba eddogo lisusse abaana baloga muki mu mawulire mu business
Njoki mugambi wamu ko kyange gwe baloze. Ani gwe baloze? Njamugamba mukama. Bamuloze. Mu firimu abantu balogo. Naye agenda aloge. Anti tabimanyi. Ningamba nja kubuuzako kuwe kayunga. Makko wanta. Kati mugambe. Kati mugambe. Bako nekisa. Anti bintu bibiri. Bw'oli mala okubba bakubbe naawe. Bw'oli mala okuloga bakuloge naki? Naawe okutta. Ate kati ategedde ati anti bamuloze. Because eddogo tebasobola lizuula mu ddwaliro. Symptoms eddogo zezirwa. Muchachi bamugambe oli mulogo. Mulogo. Oli muloge. Bo baalirabye batya? Oli musumba. Amanyi abasumba basinga obufere wano basinga n'okuloga. Tewalaba TB Joshua ng'alina akasenga akali mu luumu mwayambala ekigoye kimu n'agenda player nga mwalogera. Mwasabira. Buli omu mulogo. Abalogo babeera ku nnyanja, abasumba babeera ku nnyanja nga basaba. Abalogo babeera ku nsozi. Tobalaba Juma ng'agenda ku nsozi. N'abasumba babeera ku nsozi ne basaba. Kati so abasumba nabo balogo. Buli omu mulogo. Buli omu mulogo. Naawe bw'osaba bikutula kife kiddeyo oloze kiddeyo. Katonda agamba sonyiwa atudde ku ntebe y'okusaasira emirundi 7 buli lunaku. Okitegeera? Ate gwogaye kiddeyo. Teri mulogo asinga olwo. Ate bagamba teri kintu kisinga bubi nga lulimi. Olulimi lwe ly'eddogo erisinga okuba ery'amaanyi mu bulamu. Kati ng'oggyeko kuba ensaasi n'okukola ki? Olulimi lwo lw'eddogo erisinga okuba ery'amaanyi. Kyova olaba Katonda yasalawo n'aluteekako fensi 2. Yaluwa amannyo n'aluwa n'omumwa gukole ki? Gulubikke. Lwaki? Lwa bulabe nnyo. Nnyo. Lwaki amaaso yagawa fensi emu? Amatu n'atagawa. Ennyindo n'ataziwa na kiggala. Olowooza waayi? Naye yakizuula nti olulimi ly'eddogo erisinga okuba ery'amaanyi. Ne bw'otunula butunulizi muwala ng'oli bwe yekwata musajja bambi akawala ako kalina amagulu amalungi naye njagala kafuna accident. Kasobola ofuna accident. Oddala kwisawo kya magulu malungi. No just nkuwadde bwe. No nkuwadde bwe. Kale kalina emimwa emirungi. Kati amagulu ngalabidde wanga kali mu ngoye. Wantama. Owaye eyo yegenda bakubya winnienwagi yagambye mu abasajja muli bakubibwa. N'agambye atayagala kuddamu kuwulira muntu n'agamba muno omukazi yakubye omusajja kubanga omukazi aba yeetaasa. Byakomye okwo tusooke ku ekyo ekyokuba abasajja. I love winnienwagi. Ng'omuntu musically oba bino ebya feeling. Byonna byakola binnyumira. Musically, she's one of the best vocalists we have in this country. And she's one of the best female talented artists we have in Uganda. Okitegeera? Character yennyumira. Nti bw'obeera mu music industry weetaaga okuba ddala ng'oli wa kibuli nnyo. Okitegeera? Bw'oba toli wa kibuli oyinza okwekanga industry ogikoze eki? Ogifulumye. Era nga atoli nange tabadde nange ngatasooka kulindamu nawe oli nange omubiri guli wano ebirowoozo tebiri wano. Ati no nnene nnyo olina nga nekirowoozaamuko emirundi nga sinakyanokola badala kututuulidde dda bwezi alaba. So olw'embeera ze nti ekibuli ekyo kyekiyambye winnienwagi okusitandinga mu industry n'okuba ng'alina eddoboozi lye. Kati tukyewuunya because winnienwagi alina klasi y'abakyala bangi baali presentinga mu ggwanga. Ekitegeera? Abakyala bangi abali mu kika kye baakiikiridde. But ze kyenvumiramu kyokka kibi kimu nti ebikolwa bya domestic violence. Because bw'okera enkya n'ogamba nti ojja kukuba abasajja ng'ate tuli mu kulwanyisa domestic violence. Kitegeeza gwe you're promoting domestic violence. Ekyenvumiramu mu bintu bye. Naye ng'ebisigadde byonna byayogera byalina okwogera ng'omuyimbi. Because industry eno yatuuka ekiseera nga abayimbi abakyala bajoogwa nnyo. Ng'omuyimbi omukyala talina kyalina kwogera. Okitegeera? Nti ne bw'ojja otunuulira battles zonna ezajja zibeerawo era ogendera nti abakyala baali mu scandals just zaaki? Si za scandals z'abasajja yayagadde gundi. Tunulira kuva eri wansi kuba Paulo Kafeero, Mani Basudde, Kasozi Livingstone. Okitegeera?
bonna n'ojjola ba Lord Fred Sebatta okitegeera Bobby Wine Bebe Cool Camino tolabawo mukyala nga tabakyala baaliwo abaali bakuba endongo ey'amaanyi eri serious good life baani tolabawo mukyala okitegeera paka abantu nga winnienwagi we bavuddeyo okulabika nga they can stand and eddoboozi yabwe nesobola okuba nga liwulikika nga muntu wabeerayo avaayo naye naakuyingira bw'omuyingira nnyingira naye oli abakyala baalinanga emitima giri softi okitegeera nga onaayogerayo kaki ne bakuddamu ne bakuyisaamu bubi nnyo yayogeranga okitegeera so their heart was very soft nga tebalina maanyi ago gavaayo kwogeza kibuli but okuvayo twafuna abantu nga winnienwagi obalabye ne bashiba nti batandise okuvayo ne boogeza ekibuli tishiba omuyingira naye naakola ki naakuyingira tutandise ofuna abantu ddala nga balaba balivoko basobola okuvaayo n'omuyingira basindalera ssanyu okitegeera omuyingira naakuyingira naakolaga nti gwe oli musajja tolina kyonsingako just ekitwawukanya nti zenyamba kiteeteyi gwe oyambala mpale okitegeera kati so winnienwagi alina section y'abakyala abo baakiikiridde alina confidence gy'akuliyetinze mu muntu nti ekyokubeera omukyala tolina kubeera nga weetiiririra okitegeera tolina kubeera nga obeera mmanju bakuddwa abakyala twali twabamanyira nti balina kubeera mu ffumbiro kubanga batufumbira okitegeera kuba kwalabuliri kwoza bintu bye twali tubasubiramu naye kati abakyala babeera ku front n'abeerawo nga yaduumira yasalawo okitegeera so kati winnienwagi nti akiikiridde section eyo kyobola nti bw'ayogera bw'ati alina abantu abamugoberera bangi okitegeera nti winnienwagi yatandika byo yabayimbi nti omuyimbi omukyala tebakyamukwatira nyoli abayimbi okyala nga ajja ku stage fani atamidde olwokuba yasasudde 50,000 n'ecupa ya kirabu emu gyanywedde n'emubeera ku mutwe ey'essatu oba guno ogwa Buganda ogw'ebbiri ebisatu engule najja n'akwatakwata ku fani olumu n'akwata ku muyimbi n'amuyiira omwe kati winnienwagi n'ateekawo character ye ey'ekibuli okitegeera character engumu toyina gamala gamumanyiira okitegeera so kati ekyo kye kimukuumya okubeera awo waali n'okuba ekyo kyali nti ye winnienwagi abayimbi abakyala bameka boolaba asobola okuvayo n'akola interview n'abeera ng'ali bold ng'asobola okwogera bw'atyo okitegeera babeera mu byakwekweka naye ye yakulaze nti ye n'omwana we yamugambye taagala alabe kitaawe ekyo sakkiriziganyiza nakyo yabadde alina lwaki twakikirizanyiza nakyo kubanga ndi muzadde ate ndi mwami. Do you take your responsibilities? Yes, I do. Kati yagambye weta taking a responsibility yamuwa chance omanyi Makko omanyi kali bintu kati gwe obiteki nena nafa wasida tutaga fide yafu no tulwanirira manyi kubanga mulimu omukazi alowooza nti yakikuba nnyo natukanga lwe takitaga gwe kutekinga responsibility nga musajja ng'alaba buli kimu akimala winnienwagi kankulaga abasajja bazibu nnyo nabayo omusajja nga ayagala kuteeka responsibility n'omukazi n'amummeeyo chance kubanga yali amwagala nnyo naye n'ateeka bide byabwe by'omumenya omutima n'abiteeka ku mwana kati ku basajja engeri gye baagala ssente kubakazi engeri gye baagala ssente z'abasajja ne oba wamumenya omutima kikkakatako okumuwa ssente ate era azitwala si bonna mulimu abazigaana nti nkubuulira because no njagala oŋŋambe nti taata w'omwana we yavaayo n'agenda n'amanya nti omwana asomera wano n'asasula school fees w'ettaamu ewini n'agenda tukayo nga asasudde school fees n'agamba mumuddize ssente ze anti amasomero g'ennaku zino omwana omuteekayo nebakubuuza bane balina omulaba naye alina otegeera ebimufaako but osobola osaba bank slip waliwo anaagisaba ani no omuntu yenna osobola okugenda ku ssomero you ask for bank slip omusajja amanyi amannya g'omwana we ekitegeera n'owandiikako amannya g'omwana we njogera ya winnienwagi oyinza okusanga n'amannya g'omwana yagakyusa tasobola kubanga yagakyusa kisoboka naye ye yabagambye mu kitwale nti bamuleepinga talina taata ekyabadde fane mu kyo yagambye ngenda mufunira taatawo omulala nono bw'anaaba tategeera nga mufunira omulala n'omulala bw'anaaba tategeera nga paka inafuna omusajja nga ategeera kale n'agenda azunga mbakasajja bw'atyo kifaananyi kikyasiiga eri omwana no ensi bw'etyo bw'eri leka nkubuulire abantu bangi men people they are living in toxic relationships olw'okwesiba ku bantu nze I always tell people nti bw'oba owulira nga nkutulugunya please the door is open duka genda nze nange bwe mbeerawo nendaba nga ontulugunya the door is open for me I just quit ekitegeera seetaaga kubeerawo okumala kuwulira nti ntulugunyiziddwa ntuuse okitegeera okusobola okuvaawo bino bye bituviiriddemu okulaba nti abantu battiŋŋana mu maka mwekimuliko ekyo mb'onaamala kuzunga byesonyiwe beeranga nze byesonyiwe ate muntu lwaki abyesonyiwa nga omubiri gukyakola nga omusaayi weeguli olw'ensonga z'omwana byesonyiwe kati kankulira ekintu kimu omwana yasanga winnienwagi ng'alina obulamu bwe kitegeeza omwana tali entitled kufuga bulamu bwa winnienwagi anti nkulaga with or without that kid winnienwagi alina okubeerawo
Okikiriza. Kati soleka omwana aleme kubeera baaliya ziremesa winnienwagi. Kyova olaba bwe yali ayambala ezengo ezo ze mwamugambanga mbu oli maama olaga amabeere ebweru simanyi oyambala bumini n'abagamba omwana ng'ana okwambala ye yanzaala. Okitegeera nabaga nze nokola ebyange so kati blood tuleme kugembu banandaba bati olw'okuba ofe. People are dying internal bleeding olw'okuba baagala okuimpressinga abalala. Introducing abasajja bano eri mwana we. No. Ate omusajja bw'abazze ng'agenda kuweerera omwana tuition lwaki omugamba nti ono taatawo. Buli maama wo omusajja gwafuna abeera taatawo. Solonga azamuleese gy'oli. Buli taatawo omukazi gwafuna abeera maama wo. Sinagikiriziganya nayo. Ati mwebyo bye mulimu bya kiyaayi. Omuzungu leero omuzungu mufumbirwa leero empeta. Ne wayita ennaku nnya n'afayiringa divorce. N'afuna omulala. Ati kyenkulaga biveemu ebyo ebyammwe bivamu ebyo ebyammwe okufa kwe kugenda twawukanya bwera nga ekyali mirembe biki naye yateekawo okufa kwe kuli twawukanya teyawasa. Mbatadde.